Vugwe alaba nkweyaniriza negamba nti olina okubeera nga otugoberera abakyamaanyi ali ku Focus 256 naawe okola kyamaanyi nnyo nyini ddala aliho era tuzze ne Kojjoono nabagamba nti yeka gwe twasigaza wano tuwa ku byafaayo omukozi wangamba the living encyclopedia era woyagalidde gw'omugamba kati kojja tutunule wano lero tutunule wali so mbebaza mwenna abatugobeddemu episodes ezenjawulo ezize nga tutunulako mukola kyamaanyi nnyo ate nabakusubscribinga mukusaba kikole kuba ate kati kojja kati exclusive tubulako abantu wenjogerera abantu 12 okuweza olukumi twagamba then atuyoke tuwane ne wakyawa ate neera kyemmanyi tuli mu 12,500 kudda waggulu kojja sooka obuuze ku bantu abo bakwagadde bwe batyo abalabi baffe mbalabisizza nnyo mwebale kwekuumira ku kafubo mwebale kwekuumira ku Focus TV eyo ne bagita Focus TV yange mwebale kwekuumira ku Kojja Kagatto exclusive buli mbeera ku mikutu egy'engeri ng'eno mujja kubanga mufunira ddala ebyo ebibazimba ebibatwala mu maaso muve mu bino ebyokudda wali tusekemu tuleekaane kubanga ngenze ku mikutu nedda beera ku social media ng'olina kyofuna ng'omanya ebyo by'otaalaba era otegeere by'otaawulirako byogenda okuwulirako Kojja Akensuso sooka webaza abaana abagoberezi baffe aba Kojja Kagatto exclusive abagoberezi baffe mwenna aba Kojja Kagatto exclusive mbeebaza ne sikwebaza mutukoze obulungi obutagambika okubeera nti musubscribinze obwenkaniddaawo era tubakubiriza ababa tanna subscribing mbabuulire nti eri musuwa ekiri eno kitokota ekiri eno si muntu ate n'ekijja si muntu olwekyo bw'oba oyagala okumanya by'otaalabako oyagala okuwulira by'otaawulirako okufuna ku ebyo bye tulina oba bye tuwaako abalala subscribing Kojja Kagatto exclusive ojja kubanga byonna bifuna bulungi jjukira nti bibeera ku Focus TV yange ne ku kafubo byonna ojja kubanga bifuna bulungi nnyo kale olunaku olwaleero nga betwagamba nti buli episode gyojja okulaba tulina ekyenkizo togamba nti leero boogedde kafeero bamwogerako dda nedda buli episode etonya just tulina kitukufumbidde ekipya olunaku olwaleero tugenda kufunira ku muyimbi Nakinku omukulu gwe bayita Eclass Kawalya omusajja ono bebamu ku abo abayimba endongo ey'amaanyi era essaawa zino betukyayogera akamanya getulondobayo okuba nga tukuwa ndi ne Kojja okulaba nga naye akusunsulira omwami ono nga bwe twasunsula omugenzi Sebadduka Christopher n'omuyimbi ne tumuteeka wali bwe njagala Kojja onkwatire ku Kawalya tumusime naye tulyoka omutegeera before singa oli akubuuza Kawalya yaani kikyoyinza omugamba abalabi baffe mwenna mbalamusizza nsanyusa okuba nga ndi mu maaso gammwe ng'ate nammwe munjegesa amaaso Eclass Kawalya ye musajja gwe tugamba nti eyali nannyini ddoboozi eddungi erya ttena buli omuli eyayagala eyali ayimba ebigambo nga tapakuka ye musajja eyali amanyi okuyimba era yatwala okuyimba nga ekintu ekikulu ennyo nga takiwa mwagaanya kwonooneka Kawalya yazaalibwa mabega keeyo Eclass yazaalibwa mu mwaka gwa 1937 1937 yazaalibwa Kapeeka awo nga ye Kapeeka naye ate bwe yali akula n'akulira Masuuliita ewa ssengaawe ewa taata we teyalwayo nnyo n'akulira ewa Masuuliita ewa ssengaawe baabazaala abaana 17 naye waliwo n'abalala bemwamanyako kuba waliwo n'omwami gwe baayitanga Kifulugunyu omujaasi Sergeant Kifulugunyu yali muganda wa Eclass Kawalya era ndowooza okuyimba olaba naye yali akulinako era n'abaana n'omwana omu ku baana be muyimbi n'abalala bandibadde bayimba naye ndowooza tebakyagala bwagazi naye kati nga ye yakuba endongo ye n'abeerayo yatandika okuyimbira ddala ebbanga ddeneko emabega eyo bwe yasoma n'atuuka mu gy'ataano awo n'agenda n'asoma yasomako awo e Makerere College yasomera e Masuuliita wava Masuuliita n'ajja Makerere College wava Makerere College n'agenda e Kyambogo era yali musajja inginiya Eclass Kawalya yali musajja muyivu bw'aba ali mu egindi Kyambogo
ng'olekya ndoza yali ekyali Kyambogo College Polytechnic. By then yayigiriza byamki bya mikono. Kyambogo Technical yali Kyambogo Technical yasomera. Kati nafuna omwami Israeli Magembe. Okay. Ng'amuwulira mu festivals z'abaana nga yali ayimba n'amukwatako. N'abakwatako n'omulala bamuyitanga Kate. N'abakwatako n'abatendeka mu music n'atambulira ddala goni n'atandika okuyimba. Olwo Israeli Magembe aguddewo bandi bagitanga City 6 Band. City 6 Band. Yagulawo ne batandika okuyimba ne bayimba. Era bayimbira ddala ebbanga eryawerako. Olwo City 6 Band eyo yali ekubira wano Gindi. Mama enakulabye. Okay. Edda bwe magijjaawo City 6 Band nga awo yakubiranga nga bayitawo mu Kigunda. Kati bwe kyamala okuba Ekigunda olw'engeri gye bakubanga mu music nga Gunda Bugunzi ne batumawo Kigunda. Naye ekifo omusajja bamuyitanga Mwami Mayanja n'agulawo. Awo wali Kigunda. Bwe yakigula n'akifuula n'agituuma Suzana. Era najikola nga Night Club ennungi ennyo. Era yali nga wansi yonna floor yayo erimu ndabirwamu Suzana Night Club. Bw'amala ogifuula Suzana ennaku zino mpozi mwabali eyo kambalagire awali ebitaala by'ennaakula by'ennaku zino. Bw'oba okutterweho Hoima nga lutunuddeko mwoba otunudde kyekizimbe ekyawalira Bamba. Awalira Bamba ye yali Suzana Night Club. Bakuba music mujenkaaga ne bayingira music n'atabuka. Era mu 1960 yali 68 yakuba oluyimba baluyita yasooka n'akuba oluyimba lwe yasookerako. Baluyitanga Kasolo Muje. Akasolo Muje mu 1965. Era oluyimba olwo Kasolo Muje lwamuyamba nnyo okutambula kubanga omanyi okuluyimba yali abadde amaze emyaka giri emabega okuyiga okutandika okuba nti agenda mu bandi ng'abaakinga Eri Wamala Evergreen. Ono yalinga amubaakinga mu nnyimba ze. Eri Wamala we yayimbira Zinnabutono. Ng'ono Class Kawalya yamubaakinga. N'afulumya oluyimba lwe olwo Kasolo Muje mu 1965. Naye ng'alina lwe baakuba nga baleese gavumenti ya Uganda yasalawo okuleeta ekyennyanja kye bayita empuuta. Bwekireeta Minister of Animal Husband, Games and Fisheries neeteekawo ekirabo. Bwe yakiteekawo ne balagamba omuntu anaayagazisa abantu okulya empuuta. Bw'atyo Eclas Kawalya n'ayiya oluyimba empuuta ewooma. Tulina bye tulya waliwo empuuta mu byennyanja tulina empuuta ewooma. So empuuta bagitanga gye bayita abatagimanyi yeyitibwa Nile Perch. Empuuta kawoomera. Title yekya? Empuuta kawoomera. Osobola ogenda twagamba ennyumba tetujja zikuba wano. Ennyumba tetujja zikuba kubanga waliwo amateeka agafu. N'ogenda n'onoonya oluyimba luyitibwa empuuta kawoomera. Lwo yalukuba mu 1960 nga wayiseewo emyaka 2 nga tumaze okufuna independence. Baleekawo campaign y'okuba nti empuuta abantu baleme kumala ngege mu ki bazireeta baleme kumala ngege mu nnyanja nga balowooza ziyinza okuggwamu ne baleeta empuuta. Ate bwe baleeta empuuta ate empuuta ne ziri engege okusinga n'abantu wadde ng'ate n'empuuta mu kuzaala yazaala nnyo. Kye bali bajja okutaasa ate zo zitaga ati tujja buungu. Naye ate ne wabula lwakuba nti ekimpozi ekiyamba nti omanyi empuuta ate yo bw'eba mu mazzi nga mu Victoria bw'eba ezaala ate ebeera eri wakati mu mazzi amawanvu. Kati ate engege zo zibeera eno mu maambi kati ekyaziwonya ne ziddukira eno ebbali ne zivaayo mu mazzi amawanvu. Kyova olaba nti kati engege zikyaliwo. Gundi yatandika okuyimbira ddala music n'agenda mu maaso n'afulumya oluyimba olwo bayita empuuta. Mu mwaka gwa 65 n'afulumya Kasolo Muje. Mbakulayiniza Kasolo Muje kojja. Oluyimba luyitibwa Kasolo Muje ndumanyi naye nange engeri gye yaluyimbamu
yaluyimba nga lwa kinnansi bwe lutyo ng'owulira ng'olwa kinnansi naye ng'ate lwa bidongo ojja ddufunaawo kati mu 1968 abasajja mu Uganda mwalimu eddiini zaali 3 mwalimu abasiraamu abakatoliki ne ba Anglikani kati wajjawo eddiini Orthodox nabo bajja watongozebwawo eddiini ey'okutaano babayitibwa Mungu Mwema oba bayite ba gospel abayita ba gospel bazimba ekkanisa yaabwe yasooka awo ku bitaala by'e Makerere bazimba ekkanisa eyo banoonya anaagikolera akalango etambula abantu bagitegeere batandika okusaba era balonda Ekeras Kawalya n'awangula biidi ne bamuwa omulimu gwa kuyiiya luyimba n'aluyimba oluyimba waliwo ekkanisa ey'e Makerere eri ekkanisa nnungi magero obanga ogenda n'osoma wali abalema bawo n'okufa waliwo omulema gwe nalabako kati bw'akaada naawe onyumirwa luyimba olwo baguyita gugudde oluyimba baluyita gugudde omugugu gw'ebibi gugudde jangu naawe n'ogulweta bwati ne balutambula ojja wane wali Saazo TV ya gugudde weeri eyo bejjukiza oluyimba gudi lwe yayimba era bwe lwali luyigamba wali bagamba ekigudde omugugu ogw'ebibi gugudde Yesu kazze omugugu gukoze eki era bwe yayimba oluyimba yali ambuuza gugudde baali bategeeza ba omugugu gugudde nga bw'owulira oli fire oba bisuule bizaayo kakati abagugudde aba management bamuwa basalawo bamukolera ekyamagero ne bamugulira epikipiki ey'ekika kya Rambuleta Rambuleta abatagimanyi kiba kibika kya pikipiki efaanana nga Pasola oba efaanana nga Vespa naye nga kino ekintu ky'emabega kino okubeera omutto gw'emabega kwe batuula kiba kiwanvuko okusinga ku kya Vespa bwe yayimba yagenda yalikodinga nnyonnyola tumanyi meeti nze mbadde sinnyonnyola mu abamanyi nze nnyonnyola muntu amanye kyenjogerako kati oluyimba olwo yalurikodingira Nairobi era mu kurikodinga yalikodingira ku lebo bagiyitanga Gramophone Audio Music ojja ebiseera nga bakyagenda Nairobi era nga bw'oba oli okodinga ng'ogenda Nairobi gye yalurikodingira olwo luyimba bagiyita African Gramophone Stores ye lebo gye yaluteekako EGS era oluyimba olwo bw'onaaba olusanze ku mayinja luli ku lebo EGS African Gramophone Stores kati n'agenda ng'akuba ennyimba n'addayo mu 1900 bw'akuba mu 68 n'akuba 68 n'akuba oyo gugudde yaddamu okukuba oluyimba nga waliwo oluyimba lwe yakubaawo Ssekabaka Muteesa ng'afudde waliwo n'ayimbayo n'olulala lwamutta nzalira ddala saamulaba yali yeekwese lwamutta nzalira ddala saamulaba yali yeekwese olwo nalwo n'akuba ennyimba nyingi n'akuba gyobeera neesuulira wano Kololo olwo baakuba ennyimba nga bali awo mu gundi ebbanga ddene ennyo lye baamalawo mu Suzaana awo nga bali baalinga ne mikwano gyabwe omwali n'omukyala waliwo omukyala gwe bayimbanga naye maama bamuyitanga Mary Nattima gwe yayimbanga naye n'ayimba ne bakyalisi Sonko ne bajjaawo ne bamwegattako ne bayimbako awo nabo oluvannyuma ne yeegattibwako ba Kyambadde ne yeegattibwako ba Fred Sempasa ne yeegattibwako bagattako ne Bahadija Namale olwo baali bagenda ebweru nga bagenda okugira baali bakoze olugundi awo nga bagita Lwenzooli eri 6 gundi bagivuddemu olwo batambula nga bakolako ne top 10 band era Ekeras Kawalya n'afa
mu mwaka gwali 1987 ndoza gwali mwezi oba gwa kusatu nafa naziikibwa naye nga yakuba ennyimba kaŋŋende Dar es Salaam jabira Maguleti kaŋŋendere mu visiteni baŋŋamba tibasekoya nnyo bw'oyimba akafuleyo nju ngende baba eyo taxi sigirinye bwati bwe yali ayimba ayina engeri gyali azingangamu ebigambo biringe nga n'ayimba n'okuyimba n'akuba nnyimba nga Lydia n'akuba neberere eno Kololo n'akuba ennyimba nga gumba baluyitanga jangu baluyita mama erinnya ndyerabidde Ekilas Kawalya naye yafiira ku myaka ng'emeka nga 5 yali mu 50 yali nga 58 58 around there okay yafiira naye nga yafa twamala nakukola show ne muwala we yagirimko yayimba ono Joanita egindi awo yakolebwa mu Blue Star we bwayisa awali flyover awo oyitawo katono awo ku mwala waliwo awo we batundi awali Taskies eriranye Taskies we twakolera show yasembayo era ku olwo n'Afrigo yaliwo n'omusajja yali mukama w'abakafeero bamuyitanga Gonza era bwe yawulira nga gundi atandise okuyimba najja n'amukubira ebyuma kuba yalinga amukubira era bamuyitanga Gonza koja kika kye kya muziki kuba ngamba mulimu abayimbanga bandi waliwo abayimba kadongo kamu ono ye yali tayimba kadongo kamu yali ayimba bandi music agwa mu lubulu abagundi Afrigo era yagamba bwe yagira y'omu ku batandika bandi bagiyitanga oyo yennyini era Ekilas Kawalya yatandikawo studio gye bayitanga Lwenzori studio era y'omu ku bayimba oluyimba makula ga kulabako nyonyi ntono abwe yayimba oluyimba olwo lwa nyonyi ntono kulabako oli wala ondi obwongo kale gono bwotya likojja buli omu okuyimba kwaganirawo okutuwayo ku luyimba ennyimba nzirina era abanaalaba omuzannyo gwe tugenda okuzannya mu National Theatre mu August ennyimba zange zezirimu ze nateekamu okuyimba nkumanyi ngamba ogenda mu studio n'otulikodingirayo hit saakyagala by then bakadde bange baali bakambwe nnyo tebaŋŋanya kukola ki kuyimba kubanga ate ndaba n'obulamu bwonna bwabeeranga nnyo mu bulamu bw'aba artist anti bwe mbadde bwe ntyo nga naye tekye bataagala kundaba nga ndi ku ki nga nnyimba bye baali balowooza nti nnyinza okwonooneka okusinga kati oluyimba olwo yaluyimba Nyonyi Ntono lwawandiikibwa omwami omugenzi Dr. Serukenya yali atandise essomero lya music libayitanga Seru Nambi awo nga wali Fido Dido mu koona awo wokirira bwoti we yali alitandise essomero eryo n'ayiya yawandiika Nyonyi Ntono n'ayiya ne kulabako oli wala zayimbibwa zaateekebwa mu muzannyo gwa Byron Kawadde ogwayitibwanga makula ga kulabako naye nga kati n'ennyimba zennyini zo gyeziri era yaziyimbira ddala bulungi nnyo so oyo ye Kawalya mu bufunze ebisigaddewo byonna bw'oba obyagala ojja kubanga oyinza okusa mu comment section nti obadde okyalina byoyagala twabalekerawo nti waliwo obulamu era mu comment section ojja abe ng'ayongera okukalambulula kubanga tuwongera okulambulula bw'atyo Kawalya naye nga yazaala abaana be abawerako nga namba mwalimu Nambasa mwalimu Kalanzi mulimu Joanita mwalimu oyo muwala we gundi na ate Margaret Wanyana Jane Wanyana n'abaana abawerako kuba yalina abaana ndoza 14 balinga 14 bali okubaana baliwo abali active mu music gundi yeka yali active Joanita Kawalya naye Joanita yeka yali kyamuyita Kawalya ate temuyita Joanita n'erinnya lya bba era yalinga muyimbi wa nnyimba ez'omukwano ennyo naye ate muwala we akoze nnyo okulaba nti ennyimba zayimba ez'omukwano azizimba nnyo amaka zabadde ayimba kojja mu kiseera kya Ekilas Kawalya singa tuli mu kugamba nti tutegesa abayimbi tulina abayimbi ali Emmengo tulina n'agenze e Lubaga kiki ekyandibadde kikulondesaawo n'ogamba kaŋŋende Ekilas waali okwawukanako Ekilas Kawalya
packaging ye yendongo nga bwaba ayiyo oluyimba alumalirako amagezi nga lumpi naye nga lulimu buli kyonna. Nga bwe yayiiya waliwo oluyimba lwe yayiiza muwala we bamuyitanga Rose Wanyana baluyitanga Zinsanze. Era bwe yaluyiiya n'alumugamba nti oluyimba olwo ndukuwadde lwalimu buli kimu kyonna. Kyetaaga gwogenda onoonye oluyimba Zinsanze yali duet baluyimba balina gwe yaluyimba naye oli omukyala gwe Nagambye gwe yaluyimba naye nga gundi eddoboozi lye eddungi nga eringa bw'oba omanyi kye bayita flute eddoboozi lya Eklas Kawalya nga bw'ayimba owulirira ddala nti omuntu ayimbye alina eggono nti ono ayimbye ye Eklas nga bw'ayimba owulirira ddala eddoboozi ery'eggono esseeneekerevu era eddoboozi erikwagazisa okuwulira music mu ngeri yonna. Regime ye yerimu ba Sebadduka ne Dani Mugula atuuka yeeyo. Dani Mugula naye awo yali atandikiriza Fred Sebata mwana muto. Bano bajjuzi wano. Fred Sebata ze mu 1998. Okay. Nga bali bamaliriza nakwe kati oli yafa mukawungezi kaabwe. Fred Sebata kati atulwa kubali Katonda yabayamba ate ne batandika okuyimba ne bagenda ne eri wamala nga waali n'agenda nabo. Naye nga ebiseera ebyo mwalimu bakyaba gundi Birigwa eri wamala mwalimu Frida Sonko Charles Sonko Hadija Namale mwabeeranga mu Charles Kana byate wajjona walimu Kyambadde mwalimu Fred Kigozi Fred Kanyike mwalimu Afrika bagundi ba Sewava mwabeeranga mu gundi Gita Jessica Sirivu ba Moses Matovu Fred Sechanzi ne bayimbi abaliwo ebiseera bali mu myaka egyo ne ba Bongole ne ba Alex Mukulu kubona Alex Mukulu naye era wa biseera ebyo. Kojja mu bayimbi bonna oba abantu bonna oyina those unique factors zontunuulira ku bo. Omwami ono nga bwe waŋŋamba mukwano gwaffe Matiya Kakumirizi bwe yateekawo kiri ekyokuyimba ng'ate bwakola ki ono bikodi ki gy'alina okwawukanako ne banne ye nga ye nti yali mwangu nnyo okugamba ye muntu gw'ogamba mu ddakiika 10 nti njagala kino n'akikuwa. Kuba yali aba Blenders Uganda Tea yalinga ekulemberwa kampuni eyakolanga amajaani ga Uganda Tea Authority. Yali eyagala akalango k'amajaani n'akuba akalango kaali nga katono nnyo naye nga kalimu wona wano mu Uganda chai kyekyokunywa kirungi mu kukola chai mu makago chai buli wamu wogenda funa emirungi ebiri mu chai fwe kulwaffe mwe kulwammwe byonna nga akugamba chai naye nga kaali brief nga ate ofuna eggono mu melody yonna gy'oba oyagala mukakkamu muntu mulamu. Kati kyali asinza abantu abalala nga si wakasunguyira nti era tewali wayinza kugamba nti yayombako naye mu music banga bamala mu music. So kitegeeza nti kyeyali akola yali akyekakasa era yali muntu mulungi. Kojja wafunako okubeerako naye nga bwe waŋŋamba ku kasozi okulikodingako naye oba okugula ennyumba? Nabeerako ku show gye baali bakola olw'okuba abasinga twali tumanyiganye naye nga mubeeraawo era naye nga musirise mulungi. Kujjako nga waliwo ensonga ki gy'olina gy'omugamba n'abaako kyayanukula naye nga si mwogezi. Ng'era bw'olaba Moses Matovu mubeera ne Moses Matovu ne mugenda naye n'ogeerawo nga muli ba mukwano n'ogendayo ne mubuuzaganya ne mumala okunyumya okubuuzaganya ne mubeerawo nga muli basanyufu naye nga temunyumya. Ati be bantu era abayimbi abasinze okuyimba obulungi bonna ezo ze mbeera zaabwe. Ne mukwano gwaffe oli gwe waŋŋamba Misiswera ate oyo ye muzibu nnyo kuba tategeera Misiswera era Ambasaase
era ngwawulidde ne kyenna kugambye nti bwe munaaba temumukutte bulungi temujja musobola. Miss Seera ye muntu gwe otwala wali tugamba nti temulinaawo ndongo etukula-tukulako nakikubuuza bw'otaleta kintu kiddugala muleese zino eno kati Miss Seera tasobola kugenda ku show agamba nti mukubeemu tulabe ebyo tabikola abo bagambe baveeyo nina abanga abanankubira atambula nabo gundi genda okuba jazz katende genda okuba engoma yenakwata lizimu ninako kasitole kojja kenagwakaawo yagobako obukadde 10 ngujje n'omunya muyita okuyimba amuyita lwakubiri nga kuyimba lwa mukaaga takola ebyo tagwira kintu. Miss Seera ye muntu bw'oba oyagala kukolera ekintu omuzimba buzimbi ng'afugenda okufumba omugaati kandi eŋŋaano nosaamu baking powder n'olindako nosaamu yeast. Si kumugwira. Bw'omugwira akugamba nti nze bintu byenkola sibimalaga bipapira munnange banjagala neteekateeka n'obwongo ne mbuwa ekyokukola nemala ofumba bye naakola naye ndowooza genda olabe abanaasobola okukola ekyo gye bali abaana gye bali ze siriiwo kitwale nti tondabye kati bw'oliba olulala onjagala oŋŋamba ati kale ebulayooko ewiiki 2 ekitono nange neteekateeka ulidde munnange naye nga nsanyuse nnyo kukulaba sente mbuze yanziza naye mbadde nsaagadde kubanga ndizirina mu bwetaavu n'ogenda nazo kojja Ekirasi Kawalya ono mu biseera bye yayimbirako which achievement zetusobola otunulako ezikyasobola oba nga zimukuuma n'ekisaazo nga tuzogerako okubeera ku bintu ebyenjawulo byeyakola okuzimba endongo tofali yagatta ku ndongo ekyo kyokka kimala okuba nti yateekawo yeerabiza bannayuganda nti abakongo be balina amaloboozi amalungi buli akugezaako eddoboozi okukubuulira eddoboozi eddungi agamba nti va ku ddoboozi lya Kawalya oba oyagala wulira waliwo oluyimba baluyita enseeno yatandika ng'era bw'aba atandika n'owulira night club yonna bwewaawaala wera wabanga lugenda okusanga yakiramu ne bakoona ku ndongo enseeno enseeno lwakyenumya lwakyembonyabonya n'empisa etinze lwakyenumya lwakyembonyabonya n'empisa etinze oyo Kawalya ojja kugenda oluyimba kwe luli ojja ddunonyako nandibadde gono nga tapakuka ng'era mukkakkamu kojja ababi bano osobola bawula otya erinnya lya Ekirasi Kawalya ne Eri Wamala ate kati omaze okugaawula oli omuyise Ekirasi Kawalya ono omuyise Eri Wamala oba ogaawudde mu muziki waabwe kyosooka okumanya nti Eri Wamala ye yali omukulu yali mukulu kwani ku Kawalya Eri Wamala yali w'amalala nnyo Eri Wamala ye yayigiriza gundi ye yayigiriza Ekirasi okuyimba kubanga Ekirasi Kawalya yali abaakinga Eri Wamala Ekirasi Kawalya yali atandika okuyimba nga Wamala yali kodinga dda kuba Wamala ye muyimbya eyali sooka okulikodinga ennyimba ku jjinja mu Uganda nawuliddeyo yabadde awo abantu yabawadde information infu nti Peterson Tusubira Mutebi ye yasooka okulikodinga amayinja Peterson Tusubira Mutebi yatandika okuyimba mu myaka gya 7 nga bali batandika mu 1905 bajjajjaffe Ssebadduka nga batandika dda era gundi yali recording oluyimba lwe olusooka ndoza mu 1900 yali 5 mu oba 5 mu 2 mwami Eri Wamala yayimbira recording oluyimba Nabutono kwaddako abo bayimbi kwate ne bagundi bano Ekirasi Kawalya bakyambadde ba Charles Sonko nabo ne bali recording era nga bali n'amayinja gabwe gali nga labels za Kagabe ani so nga ate gundi yagenda okutandika okulikodinga nga n'amayinja ganaatera kuvaawo awo kuba yete yali recordingira ba Eri Wamala ne Kawalya bagenda okutandika okulikodinga era kyova olaba nti babayita
African Gramophone Stores nga tezaali tebazimbibwa sibwa ku turntable si ku 3-in-1 si ku record players wabula nga ziyimbisibwa ku gramophone. Music waabwe yatandika ddeeri ku jjinja. Kati gramophone lye jjinja nga liba lya mpisa ennene nga onyola na onyole mashini ye yeyimba onyola bunyozi nebamu olufungu neyimba music. So byebyo nyinza okugamba koje ebyo ngas ebyo twabirabako tuyinza bbira kakati nkukola ekinze ngende mbigule mbikuleetere temwogera bintu bitali kati kugenda mu encyclopedia oba genda n'amasimu ku ebiri kikulu nti muba n'essimu naye but you don't utilize them mukanya kwasamira mu bitaliimu naye nga ebintu bye mulina okumanya ku masimu ku ebiri naye nga essimu muginoonyako byabuwemu gwe teekamu ekigambo gramophone bajja kuleeta gramophone bagikulage bwe yakola ki bwe yakula as simple as that okusinga ogamba nti bagenda ku ssimu banyigamu munoonyaamu byakuwe mulabi n'abasanyusa kulaba bali bwereere beyambudde kati ate nze nga si bwenkola nze kyemuva mulaba nti nze mbanoonyeza ebyo bye simanyi nga olina kyombuuzizza ŋŋenda eka ne mmala okubitunuulira n'embinoonya n'obyekkaanya n'osengejja so kati bwembanga tewalaba gramophone sijja gigula kuba kati ne bw'ogyepangako gigula eri mu millions and millions kugikyalina omugaso gye mbangula eyo kati ebyantu byekyoyibuuza ekyo ate kya busiru bweba terina mugaso kati gwobadde obuuza ki bweba terina mugaso mbuuza mpozi gira kati ogwo gwe mugaso nnyo okubeera nga mutugoberera twebaza bannaffe tutambula nabo aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolere omukolo gwo tubeere emalidaadi ddala so nga ate ne Focus Graphics and Branding wonna wooliwo nawe oyagalira okubeera nga obrandinga bizinesi yo beeyune bakolere branding w'ekika kyonna corporate t-shirts corporate uniforms stickers business cards byonna baba bakukolera ddala bulungi ddala so nga ate ne bicycle kick beefudde bakyali basaale era bakyala ebyaleebya ne wobeera obadde muwagizi wa Cristiano Ronaldo eggulo okaaba bwoti ng'oli mu ddiiro oluyingira ekisenge oli n'agamba nti lukoyezza kakati n'olwekyo manya nti bicycle kick ajja kuba nga akuyambako ojja kumanya nti tebajja kuddamu kuyita mpale enywera mugwa tebajja kuyita lugojamye oba luyongoyongo oli naakuyita enkoko ekivumu nkoko kyamaanyi nnyo bwe kityo oli akugamba nti oli mutemu natakugamba nti oli nkoko ddala nga mukazi ne bw'ataba mukazi ate musajja muno bw'aba yakigambye ate onyiiga nnyo kubanga omanya nti nti ye yakuloopa nti yali yankwana n'atwala nga ndowooza anaabanga mbwa naye n'aba nkoko kojja ekiteeso omukazi wagamba embwa y'omusajja eyo gwe ng'olatta n'okulatta ng'ogamba ndi tripod odda bali n'ogamba bampisa embwa nze tonzanyirako bicycle kick asobola okukujja mu nkoko n'akufuula embwa era n'okuba ziruufu n'otandika okuba ziri ezaabula zilala kati kojja kati tukole bwe tuti gwali eyo nenanga weenyuma mu kisenge era nga bakuyita nkoko jangu ogeze ku bicycle kick tumwe banga ki wakati wano olunaku lumu tukuwadde olunaku lumu enkeera omukazi akuvuma embwa olunaku olwo agamba embwa y'omusajja yiye ekomyewo ojja kulaba nga ne biro bye mugenda ne musiiba ku luddo nga mutudde ku puulu nga ne bw'oddayo era akakubira eri bannagenda kakuki ng'ozze mulimu abasajja ng'omukazi mutafa nayo ziwera ssaawa 4 tamunyega nti oli luddawa oyo amanyi nti oyo atadda kungasaaki ne bw'atadda ojja kulaba bw'otandika okutunulira nze kati kyensinza okutya ku nnaku zino bendiwadde bonna ate omukazi kati ate omukazi nawe wantamuulira omukazi buli kaseera mbuuza oli luddawa ambuuza okolayo ki oli mu bwenzi keyalaba ndi nti alowooza nimba ndi mu bwenzi kakati naye luli teyamufangako oba okomyewo ku 7 gomanyi bicycle kikisijja erina kyenjogerako waliwo mukwano gwange nagimuwanga ng'awakana nangamba bwekola mwajiwa mukuwakanya nangamba nkuwadde sente zino ziizino nampa emitwalo 25 bwerikola nkwongera akakadde nowezo nziriridde bwereere nazirya naye yaŋŋambye ne munaye nze bicycle kick kye yankolera gwokimanyi nti amazzi n'abaga bokisi amazzi anaabaga bokisi kujjako sikategedde amazzi gago bw'onaafumba ennyama mu bokisi
oba ekinyebwa mu box nga ya amaziga go kunaaba ekinyebwa kibobedde amaziga go kunaaba kati bagasana mu box ni bagasibira ku mmere kojja kisusizaamu Olawaiko omukazi olw'okufaayo ennyo yalowooza nga neganagokumalaga n'aba amazzi gali ordinary kati agamuteera waliwo oli yaŋŋamba nakodi bagasiba mu luwombo ne bagatereka kisuseemuko siwapale tuli mukalanga oyo gwe bayita bicycle kick ojja kubisibawe namba 0752 ana 32 0752 kojja wooli wonna delivery ejja kutuuka kugwa osasula wa boda aleese kale tukyali ku mboozi ya tumaliriza tuwumbawumba omwami gwe bayita Ekilas Kawalya ate era gwe tuli mu kubeera nga tuwumbawumba kojja nga tuwumbawumba mbadde nsaba nga bwewakola ku basajja babasudde bakafeero janugamba nga bwe twakola basudde ne tukola kafeero ne tukola bali ennyimba z'Ekilas Kawalya nsaba ompeeyo gwe gyoyita top 5 ennyimba ezisaasinga oba ez'amaanyi then tujja okujja olumu kuweeko ku message nekusike ennyimba za Ekilas Kawalya waliwo oluyimba lwe bayita ndi mulaba ndi kulaba lwe bagamba nti kaŋŋende Dar es Salaam olwo waliwo oluyimba lwe bayita tone onnemesezza nnyo so ne gundi yaluyimbako muwala we yaluddamu ne wabawo oluyimba lwe bayita Lidia maama kyusa ku ndowooza mpiri namala namalirira omutima ne gunnuma ebirowoozo ne byesomba ankabira oyo maama taddanga olwo Lidia ne wabaawo oluyimba oluyitibwa nga luyimba nali ndowooza nti nno wakyusaako empisa ze wandaga zaakoma naye kirabika tubireke kankulekera eddembe amasimu g'okuba gatatadde oyogerera obwama obutata olwo oluyimba nalwo lwali luyitirivu nnyo okwo ne kuddako n'oluyimba olwo lugugudde lwali luyimba lulungi nnyo koja tusumuusizza luliwa ku ezo olugamba nti eno the mega kabunamawanga oyo kaŋŋende Dar es Salaam olwo what was the message ndi yali agenda kulaba mukwano girlfriend we ng'amugambye nti njala ngenda kulaba naye nga ate ayagala genda naye ate nga nnyonyi weeri ne baasi weeri kati nga bw'alinnya takisi ebaasi ejja mukooya nebiseera ebyo enguudo zalimbi wanaatuukira nasalawo alinnye VC10 baasi ennyonyi ya gundi biseera ebyo VC10 nga gundi yegirina yokka Bungereza BOS nga yeriwo so nalwo lwali lulungi mpozi nalwo oluyimba lwali lulungi nnyo olwo oluyimba lwamakula kulabako oli wala kulabako nnyonyi ntono ojeseezo okozi temwanyinawo za awards kwa award nga olaba kati IP awards kati luli awards zabangawo nga baba bagize nga tebategeka ntegeke nti tutegeke gundi yalina okuwangula nga bategeka awards ne bagamba ndi gundi yawangudde nga ddala yawangudde so sikuteekawo nga n'omuwanguzi mumumanyi ne mutuukaawo ne bagamba nti ogenda kukola ensobi gwo otaddeko oyo abantu balowooza gundi ebyo nga tebikola bakuwanga award nga ddala bagikuwadde ogikoleredde kale emboozi tebankadde wemba nekojja tunyumya ebintu bingi nnyo era bagamba nti tebankadde nga aginyumiza yagikola ki yagikaddiyiza mutukkirize olunaku olwo tukome wano ku mukulu gwe bayita Ekilas Kawalya omuyimbi tafa buli lukyabe omubeera osobola okwogerako muziki osobola omuwuliriza naye nga tukkirize nti omugenzi bye yakola mu music industry kojja kuwaddeko ebyo bye tukakasa nti nno biri unscripted ate era
byebimu ku bigambo byotajja kusanga ku radio zaffe, byotajja kuwulira ku radio, batojja kulaba ku TV, batojja genda kusanga ku social media. Bwe tufuna omukisanga ko Jona abikuwaddeko era naawe obeera wankizo. Ayina konna koyinza okubanga otanka nobake wemulugunya, genda mu comment section tujja gisoma ne kojja mu episode ezijja maaso wali osobola okutegeera ebinyusi oba ekimu ku ebyo ebimufuula ow'enkizo. Ate era ggwe by'omanyi biba bikulu nnyo lwa nsonga buli w'omugamba abaako kyakutangazaamu naawe n'oyongera okubeera ng'okitegeera. Sinza kusukka wano olunaku olwaleero nze Adde Wilberforce Muyanja mbadde ne Kojja Kagato. Tusikale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, bye bye.